Liyemu mu bitundu by'awakaliga ku ttendekero lya Uganda Pentecostal University, omulamuzi wa kkooti MUKUUME Opio Aweri alungamizza abayizi abasoma amasomo g'amateeka okutambulira ku nnono n'okugoberera amateeka nga bakakkalabya bye bakola. These young men are not there for granted. They have come, they know what they are doing. So don't think you must study from Yale, you must study from Makerere, you must study from Dar es Salaam. No. Just know your law. Just learn your law. University nerayizza abakulembeze baayo n'okubalambika ku nsonga z'amateeka. Professor Grace Kintu asinzidde ku mukolo guno n'anenya bannamateeka abalya mu lulime ne mu luzise n'agamba nti kino kyonoona omulimu gwabwe. Ekintu ekimu ku course gye tusomesa wano ku baana bannamateeka ye kuyigiriza abaana empisa ez'obutabeera bannanfuusi kuba clients baabwe baba bafunye. Bikusakidwa Robert Mutebi ne Dennis Kasirye ku Russell TV Omunnyo.